obimanyi? Kale nno bwe bituuka ku by'obulamu tewali kusaaga wadde okugezesa. Wano muzibula atudde tubiwa amakulu ye Tambula n'okumanya nga tukusunsulira ebikwata ku bulamu obuteerekerayo. Wasuza otya ssebo, wasuza otya nnyabo, gw'omulungi akyekumidde ku Salt FM. Programu yo Tambula n'okumanya yegguse olwaleero ku mpewo za Salt FM. Nze Kisaacha atagenda, nze aliwo leero munnange nga njagala okukwanjulira omugenyi waffe era bwe tutera okubeera naye omumanyi, omuyivu, omukugu, byonna abeera abimanyi, abituleetedde omulungi Susan Makula Bujjingo. Wasuza otya? Bannange mutusaasire waliwo abantu nga tetuzze beeraliikiriza kutambula ng'oli ku bunkenke. Naye twagala okkirize nti oli wa muwendo nnyo mu maaso ga Mukama. Bw'aba omuntu akulabanga ekyobusuubuzi kati golooza ate mu maaso ga Mukama oli ki? Bw'aba yawaayo omwana we ku lulwo then valiyo nnene nnyo. N'ekirala sina ya ssente otuwadde eye opener. Omanyi tutambulira wetubeera nga tutambula ng'ebintu tetubimanyi. Obeera tomanyi ng'olinga embuzi eri awo etambula obutambuzi. Kati ng'oweetaaga omuntu akuyamba n'akujja ekifu ku maaso. N'omanya bw'obeera ng'omanyi ekintu bannaye oba ofunye eky'obugagga. Kituufu okumanya bugagga mu mwaka ogw'ebbiri omwezi ogw'omukaaga cabinet yatuula ng'okuyisa etteeka kubanga kati essaawa zino woloze bayita guiding principles oba ebintu ebimu kwe mutambulirako nga bya nsi yonna nti omuba bakola kintu ensi yonna egamba mukole bwe muti ne bwe muti. Uganda terina tteeka lya kujjamu kuteekamu bitundu bya mubiri terina era baali approving nga cabinet ne balitwala mu parliament. Lindako Uganda tekkirizibwa kujjamu oba kuteekamu guiding principle ze tutambulirako eryebbago erya parliament erya Uganda Human Organ Donation and Tissue Transplant Bill. So ebbago eryakakasibwa cabinet niriba nga ligenda yambako ku Uganda engeri y'okuteekamu okujjamu oba trade kitegeeza sikusuubula kusuubula business yonna yonna ekwataganaawo mu sinsigo zokka naye tugamba human organs kati waliwo ze bayita tissue cells ne organs ebintu ebyo byanjawulo. Tissue cells nja kugereza tissue olususu luno olususu lwo olulinako obuyinza obutafaali bwo obw'omubiri bubwo ebitundu ze tuyita organs eby'omubiri bibyo. Nja kugereza ku lususu abasajja be bakomola eba tissue gye bamugjeeko ako kebasalako omusajja ow'omwana omulenzi nga mukomole. Ekibuzo kiri nti kebakugjeeko kalagawa? By the way weebuuze kalagawa babuteekawa olyo stowe wabusuula ndowooza ngiranga nenzija mutambula n'okumanya mbadde sikirowoozangako okusukka Uganda katunulira ensi endala mu nsi endala babukozesa mu science okusoma ku tishu y'omuntu babukozesa mu kukola ebizigo ne creams ez'abakazi ensusu especially obw'abaana abato babukozesa mu kujja mu cells ze bakola nti omuntu singa ajja acid eddagala eryo balikuwa ne okwesiga olususu ne ludda bupya kubanga olw'omwana lusobola okwegeneratinga luba lukyakula. So obukuto obwo ebweru business ate ndabakola ssente kati ebweru business nti kampani ekola ebizigo by'abakazi ebyensi olindeko mmala okukitegeera obulungi kakati mboza bubuuza nkyebuuza mu mutwe gwange bali abanakitwala obi babeere nga abatawulidde kakati let me even whisper kakati buno obutusala ku baana abaawano e Uganda nabo basobola obutransportinga ne batwaleeyo nti nabo bwaba waliwo black market yaabo kisoboka. Black market kitegeeza mu mateeka tekiriwo naye waliwo ababikoleyo mu nkukutu batukozeeko ssente. Kigamba nti omubiri gw'omuntu gwonna ogutolako ekintu gulina okuba n'amateeka agagufuga. Kati mu Uganda kye tukola ziba medical reasons nti omuntu bamulongoosezza ne bamulongoosa ku kibumba kirwadde ndwadde ne bagirongoosaako naye okubijjamu bakuteekemu amateeka tetulagira kyobola ebiseera ebisinga byonna bagenda kutwala bweru mu nsi amateeka gye gali. Kati era wano tokkirizibwa ggaba nsigo na kutunda. Kati ekitegeeza etteeka eryo we linaaba lizze bulungi nga bakiyita kola ki nga livudde mu bbago lifuuse etteeka.
tujja kuba tukendeza ku zino trip ze bagamba Smile genda India genda eruddawa nga tusobola bikolera wane wa. Yes, era ne okusinzira ku ministry Uganda eri ready okubanga ekikola. Bobanga eri ready ekikola ekibuzo kiri nti tulina ofuna etteeka nga lirambulukufu nnyo. Ekizibu kya parliament tesomera banna Uganda mateeka ago nga tebannagayisa. Kubanga beetagayo media campaign ne babulira abantu etteeka kye litegeeza. Bw'otunuulira amateeka gonna generally oba n'okikola kye kitegeeza nti waliwo okujjamu katugeze organ tugezeeyo ko kimu nsigo abantu abasinga gye bamanyi n'ebitundu bingi bye bajja mu bantu. So ensigo n'olususu waliwo kiganidde nti tukola transplant y'olususu mu Uganda. Mpulira bipya. Kankugereze. Tusobola ossala ennyama awamu ne tugiteeka awalala. Bano bempulira o accident bamusajja ennyama kabina. Eyo transplant. Naye vudde ku ggwe nedda ku ggwe. Neyo transplant. Bajje wano ne bateeka wano. Ne mu ssomero. Kati ekyo kye kitono eky'obujjanjabi ku ggwe naye kati okuwa omulala ge mateeka. Oh yeah. Kati tugereze ekitundu kyonna kye bagenda okujjamu. Okitegeeza tulina okuba etteeka nga lirambulula abantu bivaawa ebiweebwa abantu. Wemba ndi mulwadde baagala kumpa ensigo empya. Etteeka lino tulambululira nti ensigo gye bagenda okumpa bagenda gijjawa. Tuyina abantu be bagamba nti abafudde. Tuyina abalamu be bayita living donors. Nga bono waayo omusayi ng'oli mulamu. Kati nsobola okuva ine ngamba nze mpadde kisa ky'ensigo yange. Ndi dono omulamu. Naye wabawo dono omufu. Nze nendeke ekiwandiiko nti bwenfanga temuzika na bitundu mibigabira babyetaaga kati wali abo. Abo nabawulirako naye mu firimu. Kati abo gye bali. Bwe tumalaawo tubuuze baani abatalina kuwa wadde etteeka weeriri. Kangereza ensi ya Isirayiri. Ensi ya Isirayiri nasomako etteeka lyabwe eryo. Lyatwala emyaka mingi odiyisa. Naye balina sections ez'enjawulo. Nti waliwo abatakkirizibwa kuwa nga waliwo akakiiko katulibwako minisita yakiikirira president, katulibwako abasawo, katulibwako abantu betunagamba nti omu ajja okwegattako alina okuba nga ajja ku olwo lw'oyagala okugaba ava mu famire ow'oku kyalo. Balina abantu bangi nti ogenda okugaba ng'osunsuliddwa ekukkiriza okugaba nti batunuulira abantu bwe bati bw'oba ozza okugaba nga basooka bagamba ye kale tuweemu ebbanga nga tonnagaba. Ne basooka bakunoonyerezaako ogaba lwa bwavu waliwo akusenzesenze. Kati bagenda ku kyalo olwo ne banoonyereza ono ava mu famire ki atomala gagaba ewaabwe kubanga bagamba buli muntu alina value mu kufiirwa. Tuyinza okugamba nti tuwe ono ate tufiirwa ono. Nti waliwo omuntu nga bwavu ng'alina gye yayise agabe bamuweeyo kasente. Kati bwe bateekawo etteeka nti teri kugula ekitegeeza nti ensigo ogabira bwerere. Kati naye n'owobeera ng'ozirina nga nnyingi teri kugula. Kati ne bagamba naye gavumenti eteekawo akasiimo. Kati baagala ate osendebwe kasiimo nga mbuuza akasiimo katya. Nti okulambula mu Uganda kwa bwereere. Buli w'oyagala okulambula mu kifo ky'okusasula action fees ogenda olambule. Kati okasiimo gwe ggwanga likutaddemu value. Nagabye ekitegeeza ndi wa value nnyo. Oyagala kulambula State House genda olambule ku bwereere. Oyagala kulambulako Wakiira abere bajjaziga bakyeyonenere. Kati era ogenda otulanoga naye nze kati munnayuganda nga bensigo olw'okuba nambula bwereere bakukomako nti ogenda okugaba nga waliwo ensonga. Naye oyogedde ku mateeka ago. Omanyi nti naagaliwo abantu tebagamanyi. Twetaaga sensitization ennene. Parliament yeyina okuba nga balina ssente ezifuluma ze baba wa budget okusomesa bannayuganda nti tuleese ebbago lino litegeeza bwe riti. Tuleese ebbago ly'obufumbo ligenda kuba bwe riti. So that babaga etteeka nga emikono 95 ku bannayuganda bategedde bakkiriza. Kati etteeka lino lirina okutuyamba okulambulula baani abagaba. So wetuba abalamu kusoma manche bajja okukola bajja kusayininga busayininzi mbo babitegedde kisinzira bali pushing okuyitamu. Kati bwe bagamba nti abalamu bangu ba controllinga. Yeah. Kati ekibuzo kiri nti
ate bano abafu. Mu Uganda tuyina etteeka erirangirira omufu. Anti olangi omuntu bwafuna eri death certificate gyowangambye. Si death certificate. Kati bw'ogenda mu ddwaliro bategerera ku kinti ofudde etteeka weeriri. Oba tugenda kutta abantu tubajjemu ebitundu. Lindako. Neryo weeriri. Kati mu nsi endala nkyalinoonyerezaako naye simanyi. Mu nsi endala nja kugereza nti Isirayiri kubanga lyo nalisomamu. Isirayiri balina etteeka erirangirira okufa kw'omuntu. Nti omusawo kati batunuulira ebintu bingi balina amadiini agatakkiriza nti omuntu waabwe afudde paka nga bamuterese okumala ennaku 12 nti 12 ezo temumukubye eddagala lyonna bamusuubira okuzuukira mu nnaku ezo nti Laazaalo bwe yafa ezo ennaku ezaaliwo yazuukira. Kati omusawo bw'alangirira kati ate waliyo famire okussaako omukono nti owaabwe afudde n'eddiini ye okukakasa nti afudde. Kati agamateeka ne gaba nti okulangirira kw'omuntu nti afudde balina kye bagamba ekya medical. Kati ekya medical mu Uganda etteeka weeriri bagamba ebintu bibiri. Waliwo omutima okusirika naye tekitegeeza nti omuntu afudde. Waliwo kye bayita brain death kati nga n'obwongo bukkiriza. Osobola okubanga omutima gwasirise naye obwongo system bwe bagamba obwongo bwe bugenze. Basobola okugamba nti omuntu afudde ne bamuteeka ku byuma omutima gwe ne gusigala nga gupampinga ebitundu ne bisigala nga biramu naye nga yafa. Kati ebitundu ebisigala nga biramu babijjamu nga biramu kubanga bikyafuna omusaayi. So omutima si gwe gujja olangirira. Kyovula bagamba yabadde mu kkoma. Ekibuuzo kiri nti mu Uganda muyina be mulangirira nga abafu naye nga bali mu kkoma. Waliwo asobola okubanga brain yafa naye ng'omutima mulamu. Omuntu waliwo omuntu nga mulamu naye nga tannafa. Nga system bw'omukebera pulse omutima gulinga ogusirise naye ng'akyali mulamu nga tannafa. Kati bagamba brain death yeerangirira. Okisanga wa ku batamiivu. Omutamiivu agwa ku kkubo n'okebera pulse nga tekuli. Muteeke mu mochale. Nga tebannamukuba ddagala asobola oggoloka mu nnaku 3 n'atambula. Akayimba kakadongo kamu. Oli ali mutamiivu ng'ali mu mochari nga yazuukuka ali mu mochari agenda okutunula eno alaba abafu alaba abafu n'azuukuka ati yajja okukebera ku mirambo yagenda okulaba ono amusanze ayimiridde ne beegoba ekibuga kyonna. Omubiri gwe guba tegulina capacity pumpinga kangoze ku mutima n'okutambuza oxygen bagenda muteeka ku byuma ebisupportinga omutima n'omukka. Kati kitegeeza okyali mulamu wali bawulidde bayisiyo. Waliwo ebima bakuteekako nga bikuuma omutima gwo n'omukka obwongo bulaga okyali mulamu naye bino biganye okukola binafu. Kati ne bigenda nga bidda mpola mpola nga bakutadde ku kye bayita support system. Gwe tokyasobola kweyimirizaawo ne bakuteeka ku byuma naye nga bakimanyi okyali mulamu. Kyova olaba ebwera omuntu asobola n'emmala emyaka 10 mu kkoma. Kasita owo agamba nze owange tannafa ng'eddwaliro ligamba katumuteeke ku byuma paka lw'olikkiriza. Ebyo byonna obisanga mu Tambula n'okumanya. Kati mu Uganda etteeka ery'ensigo teriyimirira lyokka. Manya erya transplant. Twagala etteeka erirangirira okufa kw'omuntu kubanga tuyinza ofuna scenarios ng'abasawo balangirira okufa ng'omuntu afudde baagala bitundu bye. Program ene ennungi ekuleeterwa Malaika Institute. Malaika Institute bagamba nti gwayagala ebiseera bye eby'omu maaso bibeere bitangaavu ddala weegate ku Malaika Institute. Balina amasomo ag'enjawulo ku ddaala erya certificate ne diploma mu fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Basange Makerere ku Ham Towers, omwaliro ogwokuna ne Kamwocha ku Old Killer Road okuliraana akatale ke Kamwocha. Jangu weewandiise kati okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0758 13 22 32 oba 0776 13 22 32. Malaika Institute, we teach people how to work. Nsobola okubanga nkyali mulamu naye ng'ebitundu byonna ebirala bitendewaliddwa kye baba bagamba weetagayo that intensive care. Kati nga bakutadde ku byuma biyambe omutima gwo tegukyapampinga bulungi omusaayi ne bakuteeka ku kyuma kiguyambeko. Ne ba oxygen wo tokyasobola kusika bulungi mukka. Ne bagala katumuteekeko kati nga byuma bye bimuteekako. Omuntu ensigo bagamba ensigo zo kati zikyasobola sengejja bulungi musaayi gwo. Tukuteeke ku byuma kati tuteeke ebyuma kati bye biba bisengejja kye bayita dialysis. Obutwa baboozengamu nga byuma bye bikozesebwa
kati ekyo kibawo naye nga tekitegeeza nti omuntu afudde. Kati eryetteeka tujja galaba erya Uganda tujja tunulya we batuuse bw'otunulira sources ez'enjawulo n'amawanga ag'enjawulo batunuulira ensi ez'enjawulo ebbeeyi y'ebintu biba byanjawulo. Waliwo ebiri ku black market kukusa n'ebiri official. Kati bw'obigatta ofuna average price ey'ekintu. Nti bwe tunuulira wonna black market n'ebiri official ndowooza guyinza okuba omutwalo gumu ogwa Uganda. Kati bwe tunuulira omubiri gw'omuntu gwe atambula. Ensi ezimu ebintu bino bwe baba babitwala oluusi babayinza okuba tebabitunda biteeka mu muntu. Basobola okuba nga babitunda eri science. Bano bakagezi munnya abanoonyereza balina okufuna ebintu bibanoonyerezaako nga bya muntu. Kati ebweru badonatinga to science. N'ogamba nti nze bannange Makula bwe naafa ebintu byange byonna babiweeyo Makerere abaana basomereko. Kyekyo sokolinde nineke nalabyo babadde University ye Kenya nga bagamba nti tebakyalina mirambo kwe basomera anatomy. Kati kyekyo nti waliyo abakera ne bagamba abazungu bakikola nnyo tebamuziika n'agamba omulambo gwange nguwaddeyo. Nasemba biraba mu firimu. Firimu zino zituwulira kiri mu nsi lwakwa tetupaying attention. Fe tulaba entertainment balina information gye batuwa. Firimu ya flu yafuluma nga coronavirus tannaba. Ne tulaba bulabi. Era n'efuluma nga buli kimu kye kimu. Kawuka kavudde China kavudde. Twalaba bulabi. Bannanga abantu bafudde ebimenke. Abantu bafudde kino. Kati ebimu bajja babitugamba naye nga tetwagala laba. Tulina amatu naye tetuwulira. Amaaso tetulaba. So kati ebintu ebimu babidonating eri science babiwaayo eri science olaba nti mu kunoonyereza mu kusoma kati nga begambye obukuto obwo bayinza okunoonyeza ensigo linaagiwaayo ne bagamba ensigo bwe bagisalako bw'ogibikkula munda ki ekibaamu tebajasomera ku yakikere ey'omuntu eba ya muntu. Kati zeezo n'owaayo eri science kati Kenya bw'owulira nga bagamba tetukyalina bigenda vaawo abayizi okusoma. Kati katudde wano kitegeeza tulina ofunayo ku mirambo ngagifuddewa egimu bannange waliwo abasawo bye batatugamba abamu tebasomera ku mirambo beetaaga balamu. Lindako omulamu nze kisaaki nga ngenze nga bampadde sente neneewaayo nti basomere ku nze. Sagala Ministry of Government Information nkyamu nazaala bwe nali ngendo zaala report yange yali eraga omwana nga munene nnyo. Yalina omutwe munene nga bagamba bayinza okunnongoosa naye tusooke tulabe ebyokusindika because nazaalira muli ya gavumenti. Nga tusooke tumuleke bwana ali musindika nga tulyoka tumusala. Kati omusawo omwe yaliko ku duty kwolwo olunaku bayita ba intern ba student doctors kale bo bagamba nti ba doctor already naye temunnaba ba student. Kati omusawo n'angamba tubadde tukusaba kubanga mu mateeka temusomera ku muntu nga takkiriza. Era bwe baba bagenda si kusomerako nti bakwate bagire babalaga embeerayo ekuba kusoma kwabwe nti wali abantu bemujja osanga mu practice nga balinga ono. Kati ne bangamba tubadde tusaba olwa report yo abayizi bano abasawo bano tusobole obbannyonnyola naye ngenda kubanga omusawo yali alina okunkebera bino betugenda Fantinento. Nangamba mu kukebera njagala bakirabe nti omwana bwati bwali abeera bwati basomera ku mulamu kubanga omufute bamusomerako omwana tabaamu abeera taliimu. Kati nimbagamba ekisooka privacy yange nagamba kyetufudde tukusaba ne mugamba ogenda somera kungulu wano nga mumpisaako kuuma oba muyina okunkebera mu bitundu byange ebyekyama. Nangamba ebimu ngenda kukebera mu bitundu byekyama ne mugamba tekisoboka bano bonna mbasinga obukulu nange ŋŋaana. Anze nkyalina challenge y'omusawo ansinga obuto okunzijanjaba so okumweyambulira. Kati bwe nagaana ne bagamba kiri fine naye ne balaba form naye tebasobola kikola practically kiraba naye nga bakirabye nti so omusawo nankebera nga kitegeeza zibaawo scenarios ku bintu ebyenjawulo. Era ne baba balongoosa abamu ba student doctor abaawo nga balaba nti tulongoosa bwe tuti va mu biri ebya kiraasi kati okulongoosa kwe kuno
so waliwo abantu abamu nga beetaagayo ko ab'okusomerako nga bali mu nannyini field ng'ali live wali bali mu nannyini field ng'oli live so ojjasanga ng'ebintu ebimu babitwala ne babitunza si bantu babyetaaga babitunza amasomero ma universities babiguza bano abayita bakagezi munnyo abakola okunoonyereza twanoonyereza ng'ensigo y'omuntu bw'ogisalako ekibumba ky'omuntu bw'ogisalako kiddamu ne kimera mwakitegeera mutya nti kiddamu ne kimera nga temwasala muntu abo gye bali so kati ne tujja nga tukuŋŋanya information ne tukizuula nti ng'oggyeko bano be batunda nti babakole transplant ebirala nti byakugira bugizi aba science abanoonyereza abalala ziba displays mu museum ebirala biba display mu malwaliro nga babikaziza n'osangawo okutunga kutuddala kwa muntu nga bakukaza nga naye omuntu akulaba kwa muntu so wali ebya display ebweru sigambye wano ne bakagezi munyo wano tetunabafuna so we twanoonyereza waliwo kye bayita okutu okutu kulina paati y'omunda n'ey'ebweru yes kati ey'ebweru kino kye tukwata kino ekintu kyokka kino ekintu kyokka bw'ogatta ensi ez'enjawulo n'ofuna average buli kutu kwa $10 ogenda n'ofuna calculator okutu twagala valuinga muntu okutu kuno okwange kuno $10 $10 tulina emitwalo awameka 3 nga mukasa kati ogenda funa calculator kubanga ngenda kuwa bingi 3 buli kutu kati tulina amatu 2 times 2 $20 mbale muzaffe ezawano kati waliwo abantu mu Uganda ffe tukyalina engeri gye tukyali tuli ba spiritualists tukiriza nnyo mu byemyoyo ebyo oli bwasanga omuntu alina kutu nti bamusaddaasa efuna bugagga kati bamusaddaasa efuna bukagga butwala mu basamize ekibuzo kiri nti baakutunze bakumaze dda ng'oli awo okutu tukumaze ennyindo kano akeebweru yange nnoozi wano okutu ngambye kuno okwebweru kuno kati ate okwomunda bagamba okwo omuntu aba afudde kujja mu biki ebyo naye katugamba bino omuntu byasobola okusalako kubanga okwomunda egye ba system nnamba system kati ennyindo kana akebweru waliwo ekibayita innovative plastic surgery kati bakwata nnyindo yennyini ne bagikuteekako ne bakatunga noba n'akayindo nga kako bakasalako baka yali accident oba yali kikati ne bakwata akayindo k'omuntu ne bana bagamba nze yange sijagala yabyabyatala kati waliwo abalanga abalongoosa ne kafunda bufunzi waliwo olinga talina ne bagissaako esobola okuva ku mufu esobola okuva ku mulamu kati ennyindo nga bagamba ya $75 soko otugattire soko otubalire muze Uganda $75 muze Uganda zibere $27 kati waliwo ze bayita dentures waliwo gano ge bayita artificial teeth ge bateeka mu bantu kati waliwo artificial teeth nga teeth yennyini nga omulambo gwetaaga okugyamu amannyo gonna lwaki tukuziika n'amannyo nga waliwo ageetaaga nga buli linnyo lya $75 ngate wagakuuma bulungi ogenda otya n'ebintu ani yali akutte omulambo n'agubikula akamwa sooka olinde buli linnyo lya $1 mmeka $75 ng'ennyindo tuli bweru tetuli mu Uganda sibimanyi wano bawa yabiri amannya 32 gonna malungi mazibu wali abageetaaga baga brushinga ne bagateekamu eddagala ne gakala bagateeka $1,864,000 lwaki oli mu ssente obuze poloti tuli bweru ne tweyongerayo ennaku zino bagamba nti omukono hand ne arm eno yonna kyonna nga bwogera waliwo abantu ababigula nga tayambadde kyuma ne bamuwa mukono gwennyini ng'alaba guno ogwa kisaaki naye nga mumpinga nze basobola ogijja ku bafu ebirala gibamu exhibition bagiteekamu exhibition ebyo abazungu babikola nnyo ebyo ne balaga abala research abala gibateekako transplants ze bakola bagamba omukono guno gwe tukwatisa n'ekyako n'eggumba buli kimu buli mulamba gwa $385 ng'ozunga nagwo olowooza tolina muwendo ozunga ekiro babagamba bannaye kafyumu temumwagala kumbe waliwo alaba ssente mubiwulya temulowooza nti mugenda sala bantu wano akatale tekaliiwo tobeera kyamaguzi kya muntu munnange
tulake waka milioni 2,772,000. Okimanyi enkwaso zitundibwa? Enkwaso wano mu Uganda twafuna banki y'amata. Tunafuna spam bank eziriwo z'abano bantu abatereka ebyabwe nga baba freezing dabala amagi gaabwe n'ogatereka oddamu okuzaala ng'okadde ne bagakuteekamu oyinza okuba walwala obadde ng'abantu abamu aba kansa basobola okugenda ne bagamugjamu ne bagamuterekera so that singa mu mujjanjaba treatment ettira ddala system ye y'amagi agenda ne bagajje ne baga fertilizing ebweru ng'amagi ge n'asobola ozaala kikolebwa naye buli nkwaso bw'oba ogigula kubanga abakazi ennaku zino abamu tebaagala basajja bagenda ne for fertility treatments agenda n'agula enkwaso nga tamanyi taata wa mwana era kubanga mu mateeka abamu abadonate nga tebakkiriza kumanyisa nsi be baani era bagamba bate baagala onoonye abalala abasiyazi kati baagala ozaala naye nga tebafumbiddwa era be basinga ogula enkwaso kapo neefuna olubuto n'ezaala naye nga abakazi abali ebisiyaga abakazi abasajja ne bagula amagi buli nkwaso ya $600 buli nkwaso $600 waliwo atambula kati n'obukadde awo lindako bali mu masturbation baziyiwa ku bwereere olaba value katonda gyalaba kati mwana w'omuntu waba alaba enkwaso ng'agiraba $600 nga katonda gamba olina obukadde obusukka mu 2 obw'enkwaso omanyi value yo 20 million over abo nno be bagamba nti amaanyi gakendedde bali mu 40 million kwambuka waggulu tusooke tubalire kuwona asembayo wansi soke tubalire kuwa 20 million olina enkwaso 20 million calculator y'ekyabibala oba tuli mu budget ya Uganda osanga akanga atambula ne budget ya Uganda 36 kubanga buli omusajja lwa releasing bw'aba releasing obukadde obusukka 10 trillion 43 ali ku budget ya Uganda buli lwa masturbating atoononera sente trillion Derek owulira trillion 43 mu obukadde 2 kati abamu bagenda ebweru abalenzi nga gwe business ye agenda bugenzi mu zeziri spam banks n'agenda nga afuuse spam donor ne bamukebera nga mulamu bulungi ne bagira na donating spams ne bamuwa akasente kati alina obwana bw'atamanyi na kumanya buli eyo busaasanya ensi yonna nga naye agamba bannange abasajja abalekawo abaana nga muli babi gwe wakalekayo bameka eyo gye bali ayina abaana buwumbi na buwumbi kati waliwo abali ebweru nga ye agamba yagenda mu America sente zaali mu kkola agabankwaso talina haso gyayitamu mutuli muzira abo be bakomawo wano n'asaasanya nga bw'ayagala omuntu akakaalukanye temumenye kati waliyo omuzungu ali eyo ng'ayina fertility kati ezo amalwaliro kangereza lwaki baseera bwe batyo waliyo amalwaliro ebweru ne wano wegali nga gayambako mu kuzaalisa abantu fertility centers kati nga waliyo ababa donating sperms wajjayo omukazi ng'agamba nze siina buzibu mumpeeyo omuntu yenna bazimuguza buguza kati bano abadonatinga be bano ne bakuwaayo gundi $600 ye oli ne bamugamba nti tuziguza $100 bakufunyemu amagoba ga $400 oba 100 lulamba kisinzira eddwaliro kye beetunda era ziri expensive nnyo enkwaso y'omusajja eri very expensive kati bali nabala bazisaasaanya baba gwe mulimu kati ate enkwaso y'omusajja ogiwulira ebbeeyi yaayo egiri omukazi lya $8 wanji maama eggi eryo livaamu omwana egi meka $8 omukazi abeera n'amaanyi talina na jina limu mubiri gwe n'agamba bannange kangende ngula eggi nzaale $8 ne bakwata enkwaso ya bbaawe ne giri ya mukazi mulala ne bali fertilizinga ne bali muteekamu n'azaala ng'omwana isiwuwe kubanga eggi teryava muye naye lya mwana wa bbaawe era yamwetisse $8 egiri omukazi lya bbeeyi kyova olaba gwajjamu olubuto gwagamba nti omwana mutta ejje lyabadde limu eryabadde fertilized omwana omutunze nusu $8 awo tufunyemu mmeke za Uganda ejirimu $2,800,000 $800,000 ejirimu bweriti olwo bakutunze n'ebweru bagenze okukebera amajigo mwegali ne bakebera side eno ayinamu amaji agali active agakuzeekuzemu nga 8 ne bagakwa vestinga mu nga weebase ovayo tolina nakyo obadde bakuggyemu ko maji
ne bagatwala ne bagafreezinga ne bagatereka gwe tomanyi otambula oli mulamu kubanga tebalina bwe bakoze ensigo yo mweri ovaries omwe ziri zikyazala naye bagyemu kamajagamu bannange katukomewo kulikayo munnange mu kuwummulamu okwo eno ye tambula n'okumanya kansubire naawe olina by'oli mu kuyiga era nga gwatakowola musayi gwa Yesu kukuuma bulijjo ndowooza leero tandika ne sekendi eno baca osobola okikkiriza nti enkwaso $6 eggi ly'omukyala $8 ate nga tutandika butandisi maama twongereyo bwe tweyongerayo ng'oyinza olowooza ogamba bannange nze mbabuulire siina mugaso mu nsi olina waliwo agulaba just gwe tomanyi kati eggi ly'omukyala baliseera bwe batyo kanaana so kitegeeza nti omuntu osobola okugenda mu ddwaliro tekitegeeza nti bakugyemu ovary bajjamu magi gokka ovary kyekintu ekituulamu amajigo so basobola body yo katonda yagikola esobola ozaala amalala paka emyaka gyagamba nti kati wano tokyasobola kuzaala malala naye olina capacity ezaala amalala kitegeeza okugjamu oba okugatunda toweddeewo ebweru si wano era temumbuuza katale gye kali nabagambye ebimu tujja byesigaliza kati waliwo kye bayita testacle buno obucungu obusigo bw'abasajja si kidney ey'omunda buno bw'abasajja obuba wabweru wansi obwo buli kagundi bagamba ka $5,000 kati weziba peya bwe bapeya bombi obuwaayo n'otaddamu kuzaala mu bulamu bwo bonna olina waawo omutwalo gwo $1,000 olinawo omutwalo gwa $1 miliyoni 36 n'owaayo future yonna naye bamanyi n'obajjamu wegendereza nnyo twagambye ofuna second opinion y'omusawo ogenda ebweru abamu waliwo bennawulira nti baabatwala ebweru ne babagira n'alwala ne bamutwala ne bamulongoosa bagenda okuddamu laba ensigo teriimu abalala nti katestako kaavuddemu omuntu asobola okugamba olina testicular cancer n'akutwala ne bakulongoosa mwaka mu ne kasigalamu funa second opinion kati ye bwaba ng'agenda kukasuubuza 5,000 obukadde mmeka peya twalekamu kale kabakuggyemu kamu miliyoni 18 asuubuza kati eddwaliro erikatwala lina gwe lijja okkawa oyo bajjamu babeera bakuggyako gwe 5,000 oli asuubudde ndowooza lyagenda kugula ku mutwalo kati gwaludde eno gabannange agamba bizinensi efuna kiralu navuddeyo bulungi nnyo kati abo nno ngo bavuddeko waliyo ebintu bye batwala nga bya museum ebirala bya science wali osanzeeko ne bagamba nti entaana y'omuntu yafa emyaka 2 emabega naye bagiziikudde abo si basezi banoonya byasigalira ge bayita amagumba sikali y'omuntu erina amannyo ng'amannyo gakyali mu kitegeeza oyo ye mugenzi ndowooza abanga wa myezi ng'amannyo gakyali mu sikalu gakyekuttemu tegannavaamu kubanga bagamba akawanga nga kalimu amannyo bakagula $200 ke kawanga akalimu amannyo gw'osanga ng'oli baamutemudde kiwuduwudu mutwe baagututte bannange miliyoni 4,32 asuubuza ali katale yatufudde abantu kati ekyo nekivaayo waliwo kye bayita eyeball kino kyonna eri eriiso lyonna nosanga omuntu baagamutunguddemu bagamba eyeball ya 15,000 buli nga lirimu emmunye yaamu era waliwo transplant ezimu nga zo ziri bwe zityo bagamba science abasinga science bazikozesa ku research kubanga eriiso ly'omuntu balisomako nga liiso beetaaga eriiso balisumulule balikebere ekibuzo kiri nti livuddewa miliyoni 10,000 amaaso gugombi 2 ne eyeball wali owuliddeko omuntu gwe balongoosa ne bagamba nti yabadde yeetaaga omusuwa omunene nga gwalwala kye bayita coronary artery ogwo omusuwa omunene bagamba valiya eri waggulu naye eri awo kale si nnyo naye 1525 for transplants kubanga bazikiteeka mu bantu egyo emisuwa n'abalala gibajja science ya research kati waliwo kye tuyita small intestine nayo bagitunda kyekimu ekiyamba okuteeka ebiriisa mu mubiri kubanga kyekijja mu mmere bazikozesa mu transplant ne research yo ya 25,000 mu 19 eza Uganda naawe ali osobola ozibala dola obadde obalira ku mmeka
soke tundike chuma waliwo kikyacankalanyemu sente zakisuseeko milioni 9 mu emitwalo 684 9 ata research kugambye ata wagambye 1525 milioni 5 mu emitwalo 49 ata tubeera na mmeka eyemwe bagamba eyemwe nnene gye baagala kati oyo bw'omuvaako bagamba mu laabu ne museums ekintu ekiri ku ttunze ennyo kye banoonya baziyita skeleton ey'omuntu era bagamba eyo okutunda amagumba gonna galina okuba nga gakyaliko nga tekuli gavaako so buli erivaako ze ssente ze bakendeezaako so skeleton ennamba ya 7,500 ebyo muwoza basezi teri basezi tulina bantu batambula kiro basuubula mirambo nsegula mirambo era kati batandise jigula kati ne tudda ku kintu kye bayita obusomyo muwoza bannanga omusaayi gwa bbeeyo gukyusa omuntu obusomyo bwe baba babuteeka mu muntu omuntu waba abugula gwe bagenda obuteekamu babutundira bagamba mu grams per gram so batunda per gram kati per gram buli gram y'obusomyo ya $2,337 kati weetaaga mmeka buli gram era ziba ntono mu mubiri gw'omuntu bagamba ziba ntono naye so buli gram zezo sente ze bagigula kati simanyawo ngenda nnoonyerezaako ndaba omuntu abeera ne gram zimmeka era ziweza $2,337 gram emu milioni 85 n'emitwalo 32 kati gram emu kati we bagitunda kati agigula nawe okimanyi nti mugula sente bw'oba otunda dola ya layiso gigula ya bbeeyi gitunda ya bbeeyi kati wano we bagamba bagiguza ya sente mmeka gwajagala gwayagala obusomyo okukyusa bayita okukyusa omusaayi bone marrow transplant tuziwulira radio wa sickle cell because ya solution esembayo ku muntu wa sickle cell era abasinga bambi tebazifuna olwa sente yes kati ne tugamba nti gye bagamba largest organ ku mubiri gw'omuntu gye bayita olususu skin so bagamba skin eno yonna yonna baba bagyetaaga naye waliwo gye bayita small size emibiri emitono small size waliwo bano wetusanga bakatongole bamutebi kati mutebi obunene bwekitegeeza olususu lwe lunene lungi waliwo abantu abawanvu mwanyinaze nkutumidde kati kano kadola Jimmy's olusurutono olutono so nebbeeyi egenda esala naye nga bagamba nti we batunulya outer skin eyo yonna because obiseera ebisinga bajagala nnyo ba burn victims abantu abayidde abo bwe batyo transplant ne science so eyo olususu bagamba lwa $3 ejja $1 olusolamba kati balukusuubulako lwonna kitegeeza waliwo akutta omulambo gwonna n'agukola ki n'agwambula olusunga bwe bwalakata embuzi batera okuggyako olusu kati baluggyako ng'alusu tutunda amaliba ag'ente kati n'ag'abantu eri abantu kati baalisuubuzza ng'eddwaliro oba abasayansi balitereka omuntu ayetaaga transplant y'olusu nga basalako nga bakuteeka weetaaga olususu ngeno waliwo omusuubuzi asalako katono akola sente eyo small size kati big size munene kati waliwo kye bayita obusajja ne wano mu Uganda bakola transplant tulina omukugu wano ekiruddu balina eddakiika essaawa ze bakubalira nti waliwo bana bakyanowulira nti yatemyeko omusajja akantu waliwo essaawa ze bagamba nti kakyali active okkakuzaako naye kati waliwo be bateekako transplant z'obusajja waliwo abantu nga beekyawa yakyawa akake naye byo bibeerayo nga ye yeekyawa ng'akake tekamusanyusa n'agula naye bannaye okubeera ne ssente nnyingi ndowooza kyekibi si ssente demand waliwo abantu demand nga balina kye baagala kati ogamba nti nze kano kantamye njagala akafaanana bwe kati kaakula bwe kati size bweti ne bwekiti so ebweru babikolera ddala naye nga bagenda bakivumirira nnyo okubanga harvesting kwe kubufuna okugenda nga babugira oli asobola ogamba nti nze nako wakange nkatunze ye nfaaki n'asigalirawo nga talina n'akatunda balina ekikyamu ku mutwe banna olinaga nze saagala kangasizzaaki
basooke babakeberenga obwongo balambulungi kati bwamala okatunda bwagaggawala ng'azimbye ebizimbe n'alyoka ajjukira nti alina okwana ennaku eri mu nsi muno bannaye waliwo omuwala gwe nalabako yali Kenya yanoba ng'agamba omusajja oba gwe yafumbirwa musamize amuwa buli kimu yamuwasa embaga yali y'amaanyi nnyo sijja gyogera kubanga omuntu oyo w'amaanyi yaliwa embaga nga buli kimu ky'ogamba esuula ebitooke naye ng'omusajja teyegattangako naye emyaka 5 gye bamaze mu bufumbo 5 ng'amugamba nze najja sinakuwasa kulaba segatta n'abakazi okutuleko butunuzi bw'enti segatta n'abakazi oli trophy yange namugamba oli waddembe okwegatta ne gw'oyagala wanje maama engamba oli waddembe siyinza nakulopa nti wayenze nno oli waddembe nayenze nkwagalaawo era nagamba ono yabanga akantu yakatunda agaggawale so bw'oba abakatunda bakagula abasuubuzi bakasuubula $7.5 ejja dola tekano muzee Uganda tulabe obugagga abantu bwe batambula nabo $2.7 kyokka gw'ogenda okazunza olwaddeyo gyeyo endwadde zonna omanyi value y'ekintu ekuyigiriza engeri yo kikozesa bw'oba oyina omanyi omuntu ayombe waka nti abaana bazanyira mu ddiiro kisinzira value ya ntebeze kapeti eriwo TV erimu n'atayagala abaana bazanyireyo naye bano abatamanyi value y'akantu ako bagenda bakateeka buli wamu omanyi bw'oba olina flash nga ya 84GB tomala gagiteeka buli wamu ekiwuka bwe kinaagira kati kubanga omanyi omugaso omanyi value ya flash yo kana akawanuka oteeka mu buli kompyuta kati abo waliwo abagenda nga bu flash yo bagenda babuteeka buli wamu tebamanyi value yaabwe flash yo ya mugaso kati batandise ogitegeera flash gy'otambula nayo $7.5 $2.7 nkugondezaamu oli ku kyalo oli luddawa ne wano mu Uganda bakola ka transfer naye si bino kujja ku bantu akako kennyini ke bakuzzaako lwe nali nkyakola ebyobulamu omusawo oyo namukyazaako plastic surgeon tulina omu akikola mu Uganda tulina omu yekka ayina okubanga alya ssente empya n'enkadde era yakola kuba n'abantu asidi muliro biki ebyo yes ali awo kiruddu Uganda erina bangi erina abakugu tulina bangi naye kale ali omu ke kasuwa ke tulina simanyi oba twafunyeeyo ko abalala nyinza okubanga we nasemba okumulaba mu 2019 waliwo abalala abafulumye plastic surgery manyi bano bagenda kwetereza simanyi nnyindo yaba biki n'agitereeza nti ani yali ajja omulambo n'agukebera akantu ako bakakyaliko ogujje mu ddwaliro tutuuse okwambula emirambo Eva and Nico takatusooka tugende batukoleko tunyirire batuuse ebyokwewunda ebyenjawulo nga biri original ebyabakyala abaami n'abaana okuva Paris, London ne United States jangu bakuguze designer perfumes ez'omulembe ebizigo ebyensusu ebitaakuba buli lususu obuviiri obuliko wamu n'ebyokwekolako nga biri original. Eve and Nico beauty shops balina abakugu abajja okukuyamba okulonda ekyo kyennyini ekikusaana okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0393 217532 oba 0392 177331 bakyalireko ku Garden City omwaliro ogwokubiri ku Crane Plaza Kisementi ku Acacia Mall okulirana KFC oba ku dduuka lyabwe pya ku Sheraton Kampala Hotel. Gw'omulunzi munnange nkuzigidde Farm Up Chicks bagamba lundo gaggawale ne Farm Up Chicks tulina obukoko obw'olunaku olumu n'obw'omwezi ogumu obugenda okubiikira amagi nga mangi nnyo ate nga manene bwa mutindo gwa nsi yonna tebulwalalwala kubanga bwonna bugemeddwa jangu weefunira obukoko obulungi ku bbeeyi eya wansi ku Farm Up Chicks oyola buyoozi tusangibwa Bugolobi Hardware City mu industrial area tukubireko ku ssimu zino 0709
852604 oba 0761355211 beba Farm Up Chicks. Ate somero gomunnayi gwayagala okubanguka obeere ng'osobola okwekolera ku ssente ng'oli boosi ng'ate nga n'ebipapulo birina genda nsomero lirimu lyokka Malaika Institute. Bagamba gwe yayagaledde ebiseera eby'omu maaso bibeere bitangaavu ddala weegatte ku Malaika Institute balina amasomo ag'enjawulo ku ddala ya certificate ne diploma mu fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Basange Makerere ku Ham Towers omwaliro ogwokuna ne Kamoocha ku Old Kira Road okulira n'akatale ke Kamoocha. Jangu wewandiise kati okumanya ebisingawo okuba ku ssimu zino 0758 132232 oba 0776 Malaika Institute, we teach people how to work. Munnayi tobeereeyo n'olowooza nti tolina mugaso. Omugaso ogulina otambula n'ebyobugagga ebingi. Waliyo omuntu Katonda ye agimanyi. Era tulwane nnyo ngenda kutandika ya ssente ffe gye tulaba. Ngenda kutandika okutambula nga neeyagala. Ate nga tugambye ye average. Gweyagale oli wa bbeeyi. Neeyagala bulungi. Oli wa muwendo kale omusayi gwa Yesu oba olaba tegukumala kubanga nti gwalaga omuwendo gwo. Zino ssente ze twogera zikulaga omuwendo gwo. Kati olaba ebyo system yonna yobweri ebbeeyi. Omuntu nakwanira ku chapati. Can you imagine? Ku chapati. Tugende maaso. Kati waliwo abakyala waliwo kye bayita surrogacy kati ekiriwo nti osobola okubanga olina obuzibu bayinza okubera ne bagamba tosobola kwetika baana balala nja kugereza abakyala be balongoosa tasobola kwetika baana I think ekisinga bagamba 5 so n'ofuna obuzibu awo ng'ate weetaaga abaana abalala osobola osigala nga amajigo mwegali n'ofuna amakulu oba kisakye n'akwetikkira omwana wo. Kati amateeka gagamba omuntu ayeetikka omwana tebamubuulira ani nannyini mwana. Kubanga osobola okugenda n'ogamba omwana wange nze namwetika biki tebakubulira nannyini mwana ddwaliro likuwa mulimu ne bakusasula ssente zo ne bakuteeka mu kifo for a certain period of time emyezi egyo 9 n'ozaala ne bakulabira paka boona ne bakusibula n'oddayo omwana ne bamuwa nnyini we. Abalala olumuteeka ku nsibo otibwe pa nga bamukuggyako nga yakusasula okumwetikka nga bamumuddiza. Waliyo abalala nga ye agamba njagala laba omuntu agenda okwetikka omwana wange. Oli nga yetafaayo abasinga baserebbe ebweru babikoze. Naye ne bakweka yeetikka omwana olusa abamu naye nga bo beemanyi. Wano ffe abaddugafe tulina akajjanja bwe nkwetikira omwana nziza kulaba ku mwana wange nga walya ne ssente. So okwetikka omwana ebweru bw'obanga business kati gy'otandise okukola nga omubiri gwo weeguli nabaanayo weeri nnungi nnyo basooka ne bakkebera okugipangisa gwayagala bagamba nti gwayagala okwetikkira osasula ate naawe owuninze lubuto lwo nti paka kati kisakye oba bwe mba nkusabye weetikka omwana wange sikuyinaako buyinza olubuto lwo nti paka lwe ndiba njagala buli lwe weetikka buli mulundi olina okubanga emitwalo 10 egya dola ogitadde ku ttaka. 10 gwayeetikka oyingiza 10 for that period of 9 months. Ogamba nze weni njagala kwetikka mu mpaaka ssente nga bagamba tulina emitwalo 10 egya dola kati nabaanayo yekolera ssente. Nabaanayo eri awo egenda kukolera ssente mwezi ensi z'abo abantu mbazungu mwekiri naye ne wano mu Uganda batandise okintroducinga mwekiri. So mu Uganda bosobola okwetikka era amalwaliro gye gali tombuza gye gali siri agent. Emyezi 9 za millions 306. Kisa kyokola kikusolt. Ndekanza munnaye. Olwobudde tetukome ku oyo. Surrogacy mitwalo 10 egya dola. Kadde 3 mu 6. Tugenda olaba abawala bayitawo era ngina abawala bayitawo bintera olaba mu benzi. Bazadde baabwe be bagagga oba abambi babawa kasente omuntu asobola okuba buli sawa omulaba ayiruuto naye nga talina mwana. Ngamba ababe bazaala be bafa.
olusi nanyini mwana babafunira amaka bababeeramu ne bakumireyo ng'ogenda nga mwantineto ne bakebera noza nga gy'obeera buli kimu bakulabira then egyo emyezi bw'omala ngodde ate waliwo abantu abatera otubulako omwaka tiyagenze kuba kyeyo n'atulimba yagenze Nairobi muwala agenda okukomawo nga nziruse kitegeeza buli mwaka kubanga myezi 9 kitegeeza buli mwaka weetikka kale sigenda kuddamu kutunulira abantu mbumbeegomba nnyo balina enziruse simala bafaanana bate simala biki bonna bambi abamu sente zaabwe kale yes abamu sente zaabwe nange kangira luli mubadde munonooza basaddaaka beetunda kati tugasibyakwetunda tugaseeka abaana bulogo tunalabanga alinamu akantu nga tugamba oyo ate waliwo n'abavubuka abaludde mu kyaki nga tebawasa tuyinza olowooza badoneetinga ebitundu biri byagenda oyo tugenda kutandika okutunulira yakataanaana towasa tandise otweraliikiriza muyinza okuba muyina bizinensi naye bannange ensonga lwaki tubireese tukulaga valiyo nti singa ofuluma Uganda ne bakukusa ne bakutwala ebweru wandibanga gwe wenna mu Uganda bagenda kuzza kisosonkole nga gwe maama wo bamuwa obukadde 10 ng'akutunze ebweru agenda kukomawo wano asitula akedi benzi tumuwulire ku listi y'abagaggazi mansa mu buli kirabu nga tumanyi sente gye zaava. Don't those people ever feel guilty? Ekibi kyayingira ensi waliyo abakirimu nga talina buzibu nga ne mwoyo wa Mukama tamuyina mmulumiriza nga yagenda dda. Mukwano nsiibulira abatuwuliriza. Bannange tubaagala nnyo ensonga lwaki tufuba okulaba tukumanyisa ku bintu bino gye bayite tugambye buli agenda ebweru kubanga gye bali abalina testimonies nga bagenda ebweru abamu bawuliriza abaffe waliwo gwe mbadde njogera naye wano ku simu ampeeza aka message bamuyita Deborah UAE bamu bakola bulungi ng'era agamba yi bannange nabadde ku service nabadde wano abo kati bali ku mirimu n'amasimu gaabwe bagalina naye si buli muntu era si buli ajja nga atikka amannyo nti aseka waliwo abamu baba bakusekerera ate Bayibuli etugamba nti ye yatusindika mu misege ejambadde amaliba g'endiga oli ajjanga azza okuyamba kumba ayagala musaayi gwo. Mukama tumwebaza olwa Salt, tumwebaza olwa Tambula n'okumanya bannaayi egenda tuzibula amaaso tugenda kukomawo enkya musibe bulungi mweraba. Byowulidde katukkirize nti obitegedde kati koona obiteeka mu nkola olwo ogwaffe nga guwedde. Tambula n'okumanya tunaatandikiraawo.